Sanyuse nnyo okubalaba. Amiina. Era ndi wa ssanyu buli lwe nzija ku mukutu guno ogwa Ugama mpulira ddala nga ali eka. Newankubadde nti embeera y'obudde ekyukakyuka naye weewaawo ebyo si bikulu nnyo okubeera mu ssinzizo lya Mukama kyekisinga obukulu. Weewaawo. Amiina. Amiina. Okusooka neebaza bonna abasobodde okujja ku mukutu, abemmanyiko abatonotono, Kyala Nalwoga ne famire ye, n'abalala benzize ntegeera empolampola, mwenna mbaaniriza. Kaakano obudde butera okunsumbuwa nga mbuwulira, so nja kusaba mumpabulemu singa nnaaba nsobezza ekigambo ky'obudde. Amiina. Ekigambo kyaffe leero nga bwe mumanyi kiva ku mutwe ogw'ekitabo kye tuyita ekya Zabbuli, era nja kusaba abasomi abamu abansingako oba abandyagadde okunnyambako okuddamu ne bansomeramu kitabo ekyo ekya Zabbuli eyaana olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Wagamba bwe wati. Amiina. N'alindirira Mukama n'okugumiikiriza. N'antegera okutu n'ampulira okukaaba kwange. Era n'anziya mu bunnya obw'okuzikirira, mu bitositosi, n'ateeka ebigere byange ku lwazi, n'annyweza okugenda kwange. Amiina, amiina. Tuli mu ssomo ery'okuyigirizibwa okugumiikiriza. N'ekigambo okugumiikiriza si kigambo kyangu. Abamu ku ffe tulwanagana nakyo. Okugumiikiriza naddala nga tomanyi kijja kiba kizibu. Naye wano Dawudi atugamba nti nalindirira, Mukama n'ampulira, n'addamu okukaaba kwange. Ekyo nno kikulu nnyo. Lwakuba Dawudi tatubuulidde twatwala budde ki, kyatwala myaka emeka, naye kirabika nti ekyo si kikulu. Ebbanga ly'okulindirira tekyandibadde kikulu, wabula obugumiikiriza n'obwetowaze n'okubeerako emirimu gy'okola mu kulindirire. In fact tujja kulaba nti mu ssuula y'emu eyaana mu lunyiriri olwasatu tujja kukomawo obudde bwonna butukkiriza. Tujja kukomawo mu lyasatu, naye katusooke tugendeko mu kitabo ekya Lukka. Ekitabo ekya Lukka essuula eyokuna, tutandikire mu lunyiriri olw'ekumi. Ssebo wagamba bwe wati. Ennyabo. Era nti balikuwanirira mu mikono gyabwe, olemenga okwesitala ekigere eky'okujjenja. Tutandikire ku ye-14. Jangu ku ye-14. Bagamba nti awo Yesu n'akomawo e Ggaliraaya mu maanyi ag'omwoyo. Ettutumu lye ne ligenda nga libuna mu nsi zonna eziriraanyeewo. Amiina. Awo Yesu n'akola ki? N'akomawo. Yali avaawa. Abamanyi ku Bayibuli nno, awo Yesu yali alina gy'ava nga omulimu. Kino kitegeeza nti Yesu okutwaliza awamu, nga bwe tumanyi yazaalibwa mu kibuga Besilehemu, naye yakulira mu kibuga ki? Yakulira mu kibuga eky'e Ggaliraaya. Ekitegeeza nti teyali muntu mupya mu kifo kino, era yali amanyikiddwa, yalingamu nga bw'ajja nga bw'addayo, nga bwe tumanyi nti nno yali mubazzi,
yajjanga n'abajja embaawo ze n'afunamu z'afunye n'addayo eka. Weewo yakola yalinga mutuukirivu, naye si ye Yesu gwe tulaba mu ssuula ey'ennya olunyiriri olw'14, kubanga wano nga bwe tuwulidde bagamba nti awo Yesu n'akomawo e Ggaliraaya. Yali avaawa? Yali ava mitala mu lutabaalo oba mu lukuŋŋaano lwa Yokaana Omubatiza. Yokaana we yamugambira ebigambo byo n'agamba nti ate ggwe ozze gye ndi, nze nandibadde nzija gy'oli Mukama wange. Kubanza amugamba nedda, kola bw'otyo kubanga ebintu birina okutuukiribwa. Bwe yavaawo mujjukire ennaku 4 ze yamala mu ddungu, n'alyoka akomawo mu maanyi ag'enjawulo. Bwe tutandikira wano, bw'ogenda mu Matayo essuula ey'okuna, mu Matayo essuula ey'okuna, bw'ogenda mu Makko essuula ey'omukaaga, ojja kulaba nti osobola okugattagatta sitoola eno etuleeta mu Lukka wano we tuli. Naye ka tugende mu maaso tulabe kyekyaliwo. Tugamba tuwulidde nti yakola ki? Awo Yesu n'akomawo e Ggaliraaya mu maanyi ag'Omwoyo. Ettutumu lye ne ligenda nga libuna mu nsi zonna ezirinaanyeewo. Kino kikulu kubanga tulabye nti Yesu yaddiira mu maanyi, si yali ng'owa bulijjo. Yokaana Omubatiza afukiddwako amafuta agavudde mu ggulu, bwe yavaawo teyasigala kye kimu. Amiina. Tukimanyi kino Yesu yagenda otandika omulimu gwe ng'alina emyaka 3. Mu myaka 3 Yesu yali alindirira. Yali alindirira ekiseera ekyo okufibwako amafuta ga Mukama Katonda we okusobola okubeerako yakola. Bwe yavaawo ettutumu ne lisaana. Banyabo ne bassebo, mulimu ebintu by'otajja kusirikira ng'ekisa kya Mukama kizze gy'oli. Tojja kusobola kusirika, tojja kusobola kutuula wamu, erinnya lyo lijja kusobola okutuuka buli wamu singa onoobeera okkiriza amaanyi ga Katonda oba n'okkiriza okugumiikiriza paka ku lunaku luli lw'olifuna okuddibwamuuko eri Katonda. Weewaawo. Amiina. Kaakati wano waliwo ekintu ekyewuunyisa. Ekyewuunyisa nti bw'oba tuba tugenze wansi oyinza okunsomerako ku lunyiriri olw'15. Yesebo. Olw'15 lugamba nti n'ayigirizanga mu makuŋŋaaniro gaabwe bonna nga bamutendereza. Amiina. Tugende mu maaso. N'ajja e Nazaaleesi gye yakulira ku lunaku olwa Ssabbiiti, n'ayingira mu kkuŋŋaaniro nga bwe yali empisa ye, n'ayimirira okusoma. Amiina. Tusooke tukomaawo. Kakati Yesu nga bwe mbagambye nti teyali mubuulizi wa lulango, era teyali muyonaani, teyali kabona. So n'ekitegeeza nti teyali ku lisiti y'abo abalina okubuulira mu naye olw'ettutumu eno lye tumuwuliddeko, baawalizibwa ne bagamba katuwulize byakola ki? Byalina okwogera. Katuwulirize omwana wa Katonda ono oba omwana wa Yusufu ono leero byalina okukola ki? Okutugamba. Bwe batyo ba Asha ne bamukwata ne bamutwala mu maaso wali eri ne bamukwasa ekitabo. Tweyongereyo. Olw'17 ennyabo. Ne bamuwa ekitabo kya nnabbi Isaaya, n'abikkula ekitabo, n'alaba ekitundu awawandiikibwa nti, Omwoyo gwa Mukama guli ku nze, kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi. Antumye okutendera abanyage okuteebwa, n'okuzibula abazibe b'amaaso, n'okuta ababetentebwa. Amiina. Tusooke tukomeko awo. Antumye okufuuywako amafuta. Ebigambo bino abijjawa? Banyabo ne bassebo. Ebigambo bino byasoma abijja mu Bayibuli, naye alina ekintu waliwo wabijja. Tugendako mu Isaaya 20 essuula eya 21, chapter 61. Isaaya tulabire ddala kiki ekyaliwo wano. Isaaya 21 vira ddala ku linnyiriri olusooka.
Wagamba nti omugugu ogw'eddungu ery'ennyanja nga kibuyaga ow'omu bukiika obwa ddyo bw'ayita amangu, bwe watyo bwe wava mu ddungu mu nsi ey'entiisa. Isaaya 21 eyo 21 Isaaya ngambye 21 sorry 61 sorry 61 Wagamba nti omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze, kubanga Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Okubuulira abawombeefu ebigambo ebiki ebirumu. Omuzungu agamba those that are poor, that are meek and poor in heart. Eri mu Luka oyinza okivvuunula kubanga mu Luka 4:18 bagambye nti omwoyo gwa Mukama guli ku nze kubanga yanfukako amafuta okubuulira abaavu ebigambo ebirungi. Wano osomye agambye atya? Nti omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze kubanga Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Abawombeefu kyekimu n'ekitegeeza abaavu. Okiraba akantu ako kalungi nnyo kuba kiba kitegeeza nti Yesu bw'ava ku mukolo guno agenda ku Mount of Olives oba ku lusozi olw'emizabbiibu n'atandika ate okubuulira enjiri buto ng'alambulula kino kye kitegeeza. Agamba nti beesiimye abo abaavu ku mutima. Ku lwaki? Kubanga obwakabaka bwa Katonda bwabwe. Okubeera omwavu ku mutima si kintu kibi nga bwe tukirowooza. Mwe muli obugumiikiriza, naye kitegeeza ki? Kitegeeza nti nno oli wa ddembe okuninnyako bwe kiba nga kyetaagisa bwe kityo bwe kiriba. Kubanga bw'oba olinnyiddwako kiba kitegeeza Yesu atuwa ekyokulabirako nti yafujjirwako amalusu, ebirevu ne bikuunyibwa n'akubibwa emiggo naye era yasigala mu buwembeefu. Si lwakuba nti yali talina maanyi, kubanga awo weewaava definition eno eyaki? Ey'obuwombeefu, ebigambo ebirungi kyategeeza wano. Amiina. Kati kino kiyinza okukola ki? Okutabula, naye tujja kuba tukinyonnyola bulungi nga bwe tugamba. So tugambye agenda tuleetera azze okufubwako amafuta. Kakati tusooke tugende ku lunyiriri. Sooka weyongerayo Mariya olusooka lwonna. Agamba nti omwoyo gwa Mukama Katonda guli ku nze kubanga Mukama anfuseeko amafuta okubuulira abawombeefu ebigambo ebirungi. Antumye okusiba abalina emitima egimenyese, okulangirira eddembe eri abawambe, n'abasibe okuggulirwawo ekkomera. Amiina. Okuba omusibe si kintu kyangu, katukyogere ekyo katono. Okubeera omusibe singa ogenda eruzira mu kkomera oba ekigobe Nalufeenya n'ogamba kiba kirungi nnyo. Obusibe kye kintu ekisinga. Okubeera omusibe n'okubeera mu ddwaliro bye bintu ebisinga okunnyikiza emitima gy'abantu. Bw'ogenda Nalufeenya ssaawa zino n'ogenda n'abantu babiri n'obagamba nti kiki wandironze? Wandironze ebisumuluzo bino, ebisumuluzo by'omusirikale asobola okukuggulirawo oyimbuwe ogende wabweru, oba okuwa ekintu kyonna ekirala kye wandiyagadde mu bulamu. Oyinza okubeera mmere gy'osinga okwagala, oba kiyinza okubeera akatabo k'osinga okwagala, oba ssente. Ku byonna byonna olondawo ki? 99.9% abasinga bajja kugamba nti njagala kukola ki? Kufuna bwetwaze. I want that freedom. Kintu kikulu nnyo. Yesu wano akugamba nti nzize okuggulibwawo abo abakoze eki? Osome otyawo? Okusiba abalina emitima egimenyese.
okugulira eddembe eri abawambe n'abasibe okubagulirawo ekkomera. Tusigikiremu kaawo katono. Ekikwewuunyisa wano maybe waliwo kye tunaba kwogera. Soko ogende ku lunyiriro lwokubiri tujja kukomawo. Wagamba nti okulanga omwaka gwa Mukama ogw'okukkirizibwamu, olunaku lwa Mukama, olunaku lwa Katonda waffe olw'okuwalanirwamu eggwanga, okusanyusa bonna abanakuwadde. Olwokusatu nedda ndowooza lukyali olwokusatu, okubateekerawo abanakuwadde mu Sayuuni, okubawa engule mu kifo ky'evvu, amafuta ag'okusanyuka mu kifo ky'okunakuwala, ekyambalo eky'okutendereza mu kifo ky'omwoyo ogw'okukungubaga, balyoke soka tukomeko awo katono, tusimbewo akati tuteewala eri waggulu wagambye okulanga omwaka gwa Mukama. Okulanga omwaka ki ogwo gwayogerako? Omwaka tusooka tusimbewo akati tuteewo wano mu Lukka. Yesu azze ajjidde mu maanyi, agambye nti azze okukola bino na biri, bino na biri. Naye mu mwaka ogwo kakati okubajjizaayo wali mu history kati walingawo kye bayita omwaka ogwa Jubiri. Oba omwaka ogwa Jubiri ogwo, era mu Luganda ndowooza bwe muli omwaka ogwa Jubiri. Omwaka ogwa Jubiri gyalinga myaka 5. Emyaka 5 gino mwe mwalinga ebintu ebikolebwanga standard mu Isirayiri. Mwe mwalinga okusonyiibwagana, mwe mwalinga okuta abasibe n'ebirala ebigenda ng'ebyo bye tujja okulaba. Naye guno gwe mwaka buli omu gwe yalindiriranga. Owulidde? Kakati Yesu agambye wano nti nzize okola ki? Okulanga omwaka gwa Mukama ogw'okukkiririzibwamu n'olunaku lwa Katonda waffe olw'okuwulirangamu, olw'okuwalanirwangamu eggwanga, okusanyusa bonna abanakuwadde. Biri ebintu bisatu. Ekisooka okulanga omwaka, ekyokubiri kikyagambye awo, agambye n'okusanyusa bonna abanakuwadde, then ekyokusatu olw'okuwaniramu eggwanga, okusanyusa bonna abanakuwadde. So bye bintu bisatu ebyo. Naye nga njagala bazzaayo wali eri ku Jubiri. Ku Jubiri kyategeeza ki? Jubiri ennaku zino teri celebrated, naye mu myaka egyo Jubiri kyategeezanga ekintu ekisingira ddala gyalinga myaka 5, naye ng'emyaka gye 5 ogibaze mu miteeko gya myaka 7. Buli myaka 7 wateekangawo omuteeko gumu, n'obala emyaka 7 n'oteekayo emiteeko 2, n'oteekayo emiteeko 3, and so on and so forth. So walingawo ebintu ebikolebwa mu myaka ogwa Jubiri. Okisooka amabanja gonna gasonyiibwa, gasazibwangamu. Kitegeeza ki? Nti banka bwe watuukanga ku myaka egyo ng'osibiddwa, banka wateebwanga naye kugamba nti buli kimu tokyasazizzaamu. Ate naawe alina gw'abanja, naawe bw'otyo wasazangamu buli kimu. So ebeeranga recent nti oddayo wali ku ntandikwa, wabeerangawo entandikwa. Akati Yesu wanazze n'agamba nti wenzijidde wano omwaka. In fact abamanyi Bayibuli mumanyi nti Baraba mu biseera ebyo mujjukira nti nno mu kufa kwa Yesu yawanyisiga mwanyi omu ne bamuwa Baraba kifo ky'okumukomerera, ate Yesu gwe baakomererwa. Lwaki? Baraba baamukomererwa lwa nkola eyo eya Jubiri, nti walingawo okuwaanyisa, okuzzaayo buto. Baraba mwasomatuka, ate nga yali mukozi wa bwegugungo, insurrector, omukozi w'obuvuyo. Naye ate ne bagamba nti nedda, Baraba tumute oyo akomererwe. Y'enkola yaki? Ya Jubiri. So ekisooka amabanja gaasonyiibwanga. Ekyokubiri kiri nti
ekyokubiri kiri nti buli musibe yateebwanga. Ekyo no mukirabanga ekyokusaaga, naye bw'obeera omusibe ennaku zino tumanyi nti amawanga kati ng'ag'ewaffe basobola n'okusiba emyaka 10 oba kati nga gye muli mu Amerika bakusiba emyaka 10 ebyo tolina. Naye wano Yesu atuwadde kye bayita hope, n'agamba nti nzize okubawa opportunity, okubawa omwaganya, okubawa ebbeetu okusobola okubeera kye mwekolera. Mbasonyiye ebisumuluzo biibino, bw'oba olina ebisumuluzo ebisumuluzo biibino okuggulawo ekkomera, okubata, okugenda, weewaawo. So nze nfunamu essanyu nti waliyo hope. Tusibibwa mu ngeri nnyingi ng'Abakristaayo. Osibibwa, abamu tusibibwa okuva lwe twazaalibwa, n'osibibwa mu bwavu, n'osibibwa mu ngeri y'obulwadde, n'olwala endwadde tugamba nti ne bakuva nako ne bagaawe tumumanyi mu bulwadde wa asima, oba tugamba n'obeera mu ngeri eyo, oba n'obeera mu ngeri y'okunakuwala, ekyo nakyo kiri awo. Naye Mukama agamba nti ŋŋenda kusumulula. Naye ate ekikwewuunyisa nti okusumulula kuno si kwa lubeerera, waliwo kye bayita window of opportunity. Akanyomero ako wagamba nti mwenna mujje, kye bayita probationary period. N'agamba nti bwe naggulawo bwe nti bw'obeera mugezi yingira, naye bwe naggalawo ate kijja kuba nja kuba Mukama asobola okugamba nti sikyawulira n'abeera ng'atunula eri. So banyabo ne bassebo tulina okukozesa omukisa guno ogwa spiritual jubilee. Yesu bigambo bino byagamba nti nzize, eno yo chansi yammwe Abakristaayo. Kye mubadde mulindirira okumala emyaka 5, kye mubadde mulindirira okumala emyaka 10, kye mubadde mulindirira okumala emyaka 2, kaakati nzize okubaddamu. Temuggwaamu maanyi, wabula akakodyo kali nti olina okubeera nti oli mweteefuteefu okuyita mu kiseera kye eky'okugumiikiriza. Ekyo kimu. Ekyokubiri, olina okubeera nti olunaku luli olw'amakungula bwe lunajja ojja kubeera mweteefuteefu okuluyitamu. Amiina. Kakati ekyo oyinza okukiraba ng'ekyokusaaga, naye abamu ku ffe wali olabeko ku muntu gwe bakwasa ssente oba omuntu agize lotale mugimanyi, lotale yonozaala n'agira bw'ati n'agiragirira ate n'awangula biliyoni ya ssente, n'abeera nga tategeera, omutwe tegukyategeera, kugamba essanyu ate n'afa bufi ssanyu. Kyekyo ekizibu ky'okubeera nti oyimbuddwa okuteebwa. Yesu yagamba nti ŋŋenda kkuta, naye oli mweteefuteefu to deal with the excitement, oba toli mweteefuteefu. Kyekibuuzo ekyebuuzibwa ekyo kimu, kubanga okusumulula kukugenda kujja. Okusumululwa bwe kasita onoobeera mugumiikiriza n'ogamba nti buli lunaku ŋŋenda teekangamu essaala, buli lunaku ŋŋenda kugumiikiriza nga nti abalindirira Mukama balinga ng'olusozi Sayuuni. Agambye nti nzija mu kiseera kitono, naye oli mweteefuteefu okugamba nti excitement eno n'ekikujjuko ekigenda okujja, oli mweteefuteefu okukitwala oba nedda. Ekyo kibuuzo kimu. Ekyokubiri, bintu ki bye tulina okukola mu kiseera kino nga tulindirira? Abamu ku ffe tukonfyuzinga oba tutabulatabula, tetwandiise okulindirira n'okubeera nti ate tunafuwa bunafuyi. Si kye kimu. Omuntu bw'agamba nti no, I have gone for vacation, kyanjawulo n'ogamba nti vacation kirala, n'ogamba nti no, I am on leave, oba I am on leave of absence, oba I am on various different categories embadde saagala genda munyo, naye waliwo okulindirira kwa mirundi mingi. Gwe okubeera ng'olindirira nga tolina kye weegattako ng'Omukristaayo tekirina makulu, tekirina kye kigenda kuyamba mu kaseera kano, kubanga olina okubeerako talanta z'okola ki, z'okubisaamu, okukubisaamu, so that ku lunaku luli Katonda wanaku okuddibwamuuku ojja kubeera nga ate kola ki, olinaku w'oli. So kyekigambo ekiri mu kiro nti abalindirira Mukama balinga ng'olusozi Sayuuni, naye ate tetwebaka bwebasi. Yesu akomawo ddi, Yesu akomawo ddi, ne tubeera awo. Olina okubeerako by'okola
kubanga omwaka guno bwe guna mwaka mulungi naye abamu gugenda tusanga nga twetegese abalanga tetwetegese weewaawo ekirala kyembadde mbagamba nti ekyakolebwa okuyimbula abasibe mu Isirayiri waalingayo kye tuyita abasibe. Omusibe w'omuddu yalinga muntu akolera omulala ate nga omusibe yalinga ebiseera ebisinga babalinga prisoners of war, abawambe ab'entalo ne babaleeta ne babadistributing ne batandika okukolera abantu abalala babaleetanga ne bakola. Naye singa Jubiri yakusanga wakati ng'olina omuntu ono wakulinga waddembe wamukwatanga ku mukono ne famire ye yonna yonna n'omutwala ku lusozi ku sinagogi gyeri noga kiki ekikuleese leero nze bampita linnya kikyeddulire tuba waawo Zakariya ntuuse nina omuddu wange bamuyita tumuwe erinnya Yokaana ono abadde ankolera emyaka 35 naye Jubiri ensanze wano mu maaso nkole ntya amugamba okay akati muleete wano ne bakwata omulumyo eringanga magalo. Abaddu b'ennaku ezo babeeranga ne earrings mulaba ennaku zino si kintu tukirabanga ekintu kya beauty naye ekyo yalinganga earmark nga bwolaba ente ze baziteekako ne baziteekako ekyuma ekyo for identity okwidentifyinga omusibe oyo. Naye omusibe bategeera basomanga busibe naga ono kagodi ono okay akola waani wa Zakariya ne bategeera walinga muddu wa gundi. Ne ku lunaku olwo bajjangayo magalo ne bakutula. Bwe bakutulanga ne baga oli wa ddembe okugenda yonna gy'okola gy'oyagala, oli wa ddembe okuddayo Mukama wo, oba oli wa ddembe okusenga wonna mu Isirayiri w'okola gwe wolowooza nti nno we wandiyagadde. Kakati nno kaakano mukimanyi nti nno tuli baddu naye abeesalirawo okubeera mu nkambi ya Yesu Kristo Mukama waffe. Kiri eri gwe okusalawo n'ogamba nti ndi muddu naye ndi muddu wa kika ki. Si kibi okubeera omuddu kubanga Katonda ku lunaku luli yatuwa ebbeetu n'abagamba nti ebisumuluzo bino nziguddewo n'okubisuula mbisuddeyo. Kakati buli babbeetu bemba mwagala genda sayidi eno eya Yesu Kristo Mukama waffe ekyo kiri erimu. Bemba mwagala kubeera eno ekyo nakyo kiri erimu. Kwe kuyimbulwa mu ngeri eyo eya Jubiri. So ekyo nakyo tukirabye. Kakati waliwo ekirala kye tulina bingi in fact bw'ogenda mu kitabo eky'Abaleevi mu ssuula eya 25 ekitabo kinene bwe kiti kyogera ku lunaku lwa Jubiri. Era mbadde mbasaba nti bwe munaddayo eka leero mwongere okutegeera Jubiri engeri gyakolangamu kubanga Jubiri eno mwe mwali okuteebwa. Yesu wajja okubuulira mu yeekaalu yabanyiiza ate bunyiiza kubanga bakabona abandi badde babuulira abantu nti bannanga abandi badde bafuwa amakondeere ne bagamba nti olunaku lwa Mukama lutuuse, olunaku lwa Jubiri lutuuse, mukomeewo eri Mukama, bannange eddembe ligenda kubaweebwa, ekisa kya Mukama kiri wano kituuse. Tebaakola ekyo. Baalinga mu nsimbi, baalinga mu byeweewaayo, baalinga mu byanfuna, baalinganga mu bintu ebitakwatagana. Naye ate ne zireeta ono yabagwamu bigwe nga tebamutegedde Yesu Kristo Mukama waffe. Yabatega kakodyo ate n'atandika kukola ki? Kubabuulira birungi biri mu kitabo kya Isaaya bye baali tebategedde mwattu. Kakati we waava akakuzungu awo obutategeera noga kakati atoono atali kabona amaanyi agajjeewa. In fact bw'ogenda mu Luka n'omalayo wali wansi ndowooza lunyiri lwa 28 tugende tulusome olunyiri lwa 28 tuleka tukomawo eno wansi waggulu mu Isaaya. Tuddeyo wali mu Luka osome Luka 4:28 tulabe ekyaliwo. 4:28 tusome tuwulire ekyaliwo. Yesebo wagamba nti ne bajjula obusungu bonna abaali mu kkuŋŋaaniro bwe baawulira ebigambo ebyo. Tugende kwa 29 paka 3. Ne bayimuka ne bamusindikira ebweru w'ekibuga ne bamutwala ku bbanga ly'olusozi lwe baakubangako ekibuga kyabwe bamusuule wansi
naye n'abayitamu wakati n'agenda. Amiina. Mulaba ekintu ekyo. Baamuyita bayita bamumanyi, bayita bamutegedde, baamuwulira ng'eyo afuuse wattutumu, erinnya livuga, tumuyite Yesu oyo muyigane. Si mubuliri wa lulango, si mubuliri wa lulango, si muntu, ne mumuyite. Ate ebigambo byayogera byabazzabuza mu busuulu. Ne bagamba ono tetugenda kukola ki? Tetugenda kumusobola, ne bagera omusuula ku lubalama lw'ennyanja, okumusuulayo wali eri wansi agwe. Akati banyabo ne bassebe ebigambo ebisinga gwe bw'osumululwa ojja kubeerako abantu kasita bagamba ebirungi ebiri mu ggwe, ebirungi Katonda by'akkoledde, emirundi egisinga nno oyinza okuleeta obutali bugumiikiriza mu bantu, abamu emitima giyinza okutuuka, naye tolina kuggwamu maanyi, kubanga wano batugambye nti ne Yesu gye bamuzaala baamugobayo nga tebamwagalayo, kubanga baali bamanyi nti nno ebintu byakola bigenda kubayamba, Yesu byabayamba, naye engeri gye yabireetamu yali tabirumaaluma. Abooluganda tulekeraawo okulumaaluma mu bintu. Ennaku zino tufunye okubonaabona olw'engeri gye tupresentingamu ideas zaffe oba ebigambo. Ebintu ebimu tetusobola biyisa Mukama lwakuba tutya amasasi, lwakuba tutya gavumenti. Weewaawo tulina okubeera ng'emisota abagesigezi, naye ate tuleme kubeera omuzungu kye yandibadde complacent. Simanyi bwe nakinise mu Uganda, naye ndowooza okubeera nti oli awo kwegawojja ogenda na bigenda, tukire kino tugende n'ekyo, tugende n'ekyo. Naye nzire wali eri mu Isaaya ndabe ekintu ekirala ekyakolebwanga mu Jubiri. Ettaka likulu nnyo tulyogerako. Abamu kufa bava mu bitundu mumanyi ettaka kintu kikulu nnyo, naye mu Jubiri walingawoho nti emyaka 5 bwe gyaggwangawo ettaka lyaddangayo eri ewa nnannyini lyo, lyaddangayo eri ewa bwabakabaka, ettaka lyaddangayo eri. Tewaalinga ndagaano ya lubeerera, kwegamba Katonda yateekawo enkola eyo eya reset. Naye kakati ennaku zino twekanga nti abantu tebakyalina na busenze, abantu tebakyalina nangeri gye bayinza kukola ki nakwetaasaamu, kubanga tebalina reset. Kasita ebintu bitandika tebisobola kukoma, abantu bakyalina we bagira. Kakati omusibe bw'onoomuta anaagenda wali Katonda kyova yateekawo akantu ali akagamba nti nno ettaka liddengayo ewaani ewa nnannyini lyo. Tutandikiraawo mu buto. So okusonyiwagana kubanga ebintu by'ettaka nga bwemubimanyi bintu bizibu nnyo, naye mu kukolanga research eno walingawo okusonyiwa n'okusonyiwagana ewali wakati mu bigambo bino. E Uganda mulimu ebintu ebimu bye tujjukira. Mwaka 1971 1971 Abayisirayiri bajja ne bagwa ku kisaawe Entebbe nga bakimye bantu baabwe. Amasasi gaavugawo, naye omuntu omu yasomattuka, yattibwa, bamuyita John Netanyahu. John Netanyahu yali muto wa Benjamin Netanyahu kati bwe tumanyi nga pulezidenti wa Isirayiri. Naye okumala emyaka 4 Abayisirayiri baakaaba ne bagamba ne batukola bwe bati, ne batuttira omuntu waabwe. Naye okumala emyaka 4, 40 years later, ne bakomawo ku luno nga tebakomyewo mu busungu, ne bagamba tuzze, tetuli bagenyi, naye tuzze okukola endagaano empya n'eggwanga lino. Omuntu oli gwe mwatta twagala tutandike buto, tuggyewo ekikola kiri eky'ekikolimo, tutandike buto. Ekintu ekyo kikulu nnyo abooluganda, nti emirundi egisinga ng'Abakristo tetulina kusonyiwa, tetulina reset mu mitima gyaffe, tetulina ntandikwa. Weewaawo tubyogerako, naye tulina akazito akatuli ku mitima, tetusonyiwa. Kakati gwe Jubiri yo egenda kujja ku lunaku ki nga tolina kusonyiwa, tolina kuta, tolina kuzzaayo, nga tolina ngeri, tolina hope yonna. Njagala tukirowoozeeko. Emirundi egisinga amawanga si Uganda yokka, naye amawanga agasinga gabonyebonye olw'okuba nti tegalina nkolagana n'amawanga malala, tebalina kusonyiwagana. Ennaku zino tumanyi nti waliwo olutalo wakati wa Russia ne Ukraine. Okusonyiwagana kuliriddawa?
ani atabaganya abantu bano okugenaganya, ani abalaga ebyawandiikibwa bino balaga nti bannange waliyo hope, waliyo reset, ani agenda mu makomera n'abaga nti bannange omuntu okumusiba emyaka 10 tekirina, waliwo wootuuka omuntu n'aga nti walina okubeerawo reset, kubanga kigambo kya Katonda, nkola ya Katonda okusonyiwagana abooluganda. N'osanga owooluganda n'agamba nti nze nja kugenda paka lwennafa, sigenda kumulaba mu feesi, sigenda kumutunula mu feesi, naye ng'oli wa Luganda osinza buli sabbiiti, ebintu byonna obikkiririzaamu, olowooza nti ebyo by'okola bikwatagana oba bikontana bukontanyi na byawandiikibwa. Tukirowoozeeko abooluganda. Embeera si nnyangu, tubbibwa, tunyagibwa, tuvibwako abooluganda. Okusonyiwa si kintu kyangu, naye ekintu kye kirina okukolebwa, kubanga buli kintu kirina okubeerako ki reset, kirina okubeerako ki entandikwa, otherwise olindirira bwereere. Okulindirira kwe twogerako wali eri mu Isaaya, mu Zabbuli 4, kwa bwereere singa onoobeera tolina kusonyiwa ku mutima gwo. Ekirala maybe kyenjagala okukoonako wano gwe bayita omuggano. Omuggano mu Luzungu maybe kyandivuddeyo bulungi nga bounty. Waliwo kye bayita bounty oba a large harvest. Large harvest, nti large harvest yajjangawo etya. Omanyi ebintu bino binyuma bw'otandika okubisomamu. Bw'ogenda eri mu Baleevi 25 ojja kulaba nti after 49 years ng'emyaka 49 gimaze okuyitawo, ettaka baaliwanga holiday ne likola ki? Baaliwanga sabbiiti ya mwaka mulamba ne liwummula nga teryalikutteko, ne lisobola okurisetinga such that omwaka ogw'ataano bwe gwaseetinganga ne gujja bujja. Kiba kitegeeza nti omwaka ogwo ebyokungula no byalinga bingi. Omanyi omuggano bw'obeera nga omanyi ekiswa bwe kifaanana, ekiswa osobola okubeera ng'enswa zatandise okubuuka nga tolina nakyo zikozeeko, zitandika okubuuka ne zitandika okubuuka ssaawa 4, 5 paka 11 n'olaba nga bataddewo n'ebibaati, kiro kyonna kyonna zibuuka oba nsenene. Ogwe bayita omuggano bounty. Nti omuggano kiri nti oteekayo kitono ate okungula kingi. Ekintu kyewuunyisa nti kugamba Katonda akuwadde omukisa nti gwe buli kyokwatako mwattu kigenda kuvaayo bubi, kibeere kya mukisa. Gwe bayita omuggano ogwo. Jubiri eyo bw'onokkiriza omutima gwo n'ogola nti bannange omutima gwange guno kangujje kyebandibadde ne weight eno, kangujjeko obuzito obwo, nzikirize Katonda agukolemu, ojja kufuna omuggano. Ebyo byonna mu principle ya Jubiri. Jubiri eno njagala tugirowoozeeko. Kwe kulindirira kuli, naye okulindirira emyaka 5 si kyangu. Abantu kirabika nti kiri clear nti Jubiri yajjangawo once oba mulundi gumu mu bulamu bw'omuntu, kubanga myaka 5. Bwe yakusanga ku myaka 7 yalinga Jubiri, kubanga emyaka 5 bw'ogattako 7 ojja kubeera mu 10 akola ki? Mu 20. Tojja kubeerawo. Bwe yakugamba Jubiri kyalinga kintu kikulu nnyo naye nga tekyetaagisa. Sabbiiti eno ey'ennaku 7 eno gye tumanyi era efaananako ng'eri Jubiri, kubanga mu nnaku 7 zino, mu nnaku 6 okola, ne ku lunaku olw'omusanvu ofuna reset n'ogenda mu kkanisa n'ogamba bannange nzize bujja, wiikeeni etandika, ngenda kutandika n'essanyu, ngenda kugitandikira mu maanyi, ngenda kugitandikira mu kukkiriza, ngenda gitandikira mu kusaba, pushing forward paka kuki sabbiiti eryeddako gye bayita reset. Katonda azze okukuwa ebisumuluzo naye n'okukusomesa nti bannange wano waliwo principles eza Jubiri z'olina okucarryinga on ng'okubeera ng'ogenda mu kkanisa n'osinza naye ng'okyalina akasajja ku mutima, ng'okyalina simanyi na bwe naakiyita, naye nga obulamu bwo tebuteredde, kigenda kubeera kizibu nnyo okola obwakabaka bwa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda principle teri so complicated, nyangu ya kutegeera, bintu biri simple. Kyova Abayudaaya bano baamukanyuga
ne bagamba kati gwe gw'ogamba ebyomusolo ebya Kayisaali nti ate tubigire, ogamba mbu simanyi okugenda mu ggulu olina okutunda byonna by'olina. Ono tetujja musobola okugenda mu ggulu nti ate simanya olina kusooka genda ofune okutabaganya ne muganda wo nga tonnaba kugera. Ebintu bya Yesu byalinga byangu naye ng'ate bizibu. Kyekyekwewuunyisa, byalinga bizibu bitegereka naye ng'ate bizibuzibu, kubanga emirundi egisinga bye bitulemesa obulamu obwa bulijjo, okubeera nga tetusobola kwatagana wamu na baganda baffe. Sonyiwamuko katono akati nga mpunzika tulabye Jubili kintu kikulu nnyo mu bigambo by'okulindirira. Finally, sikutteeyo nnyo wali eri mu Baleevi essuula eya 25, naye ye foundation oba gye nandiyise entobo Isaaya 61 kwetudde, Luka 4:14 kwetudde. Principle eri Katonda yagikola ng'akimanyi nti nno egenda kuyamba mu kutegeera principle ya forgiveness, principle ey'okubeera nti odda buto. Principle eyo nkulu nnyo. Ekintu eky'okudda obuto kintu kikulu nnyo naddala mu mitala gyaffe. Akati bwe tugendako tuddeyo mu Zabbuli eyaana, olunyiriri essuula tusigale mu yaana naye tugende mu lunyiriri ndowooza lube lwa 30 lube lwa 30 Zabbuli endamuko katono kubanga bw'obeerako ebintu by'okola bikuyamba okuzimba ennyumba ku ntikko yaalwo. Bw'oyebaka obwebasi oba tolindiridde, no si kyekimu. Kyova aba bali abawala abaagenda ku mbaga. Isaaya yino bagimpadde 40:31. Naye wano nga sigirabye. Lwaki sigira? Isaaya 40:31. Okay, tusomeyo bwe tuba nga tugirabye. Isaaya 40 teriiko 31. Ana tekulya. Tugende mu Isaaya, simu Zabbuli. Tugende mu Isaaya, kiri mu Isaaya si Zabbuli. Tugende Nsomewo ssebo. Nyabo somawo. Naye abo abalindirira Mukama baliddibwamu buggya amaanyi gaabwe, balitumbiira n'ebiwawaatiro ng'empungu, balidduka mbiro ne batakoowa, balitambula ne batazirika. Amiina. Bannange, ebigambo ebyo bigambo bizzaamu amaanyi eri Omukristaayo abadde abonaabona, abadde abaana baakusobako, emirimu gikusobyeko, abazadde baakusobako, ennyumba ebintu byonna byasoba, naye ng'ate naawe weewaliriza n'ojja mu kkanisa n'ogaa nti Mukama mpuliriza. Mukama agamba nti abeesiga Mukama balinga olusozi Sayuuni, kubanga okuddibwamu kwabwe akulina bw'ati. Akulina. Amiina nnyo. Obuzibu tulina okugumiikiriza abooluganda. Lwaki tulina okugumiikiriza? Kubanga Danyeri gwe tumanyi mu kitabo Danyeri essuula ey'ekkumi, waliwo situation eyaliwo nti yasaba. Danyeri yali musabi. In fact okuviira ddala mu ssuula esooka paka mu ssuula e12 yalinga asaba. Buli kimu yatandikanga asaba era yawunzikanga asaba, n'agitandikanga asaba n'awunzika. Ne ku mulundi guno Bayibuli etugamba nti wakati mu kusaba okwo yamala
weeks zaali 3 ng'ali mu kusaba alindira Katonda naye malayika bwe yajja yamugamba nti bwe watandise okusaba okuddibwamuuko noddibwamu essalayo noddibwamu naye obuzibu nti namaze wiiki zaabadde 3 mu mpewo z'omu bbanga nga ndi mu kulwanagana n'omulabe era Mikayiri Archangel oba ow'oku ntikko malayika n'ajja okunnyambako kwe kulwayo naye webale kugumiikiriza kyekino Sabbuli kyekola kityo olina okugumiikiriza abooluganda obuzibu bwaffe butagumiikiriza kyekisinze ate nno mwattu ebintu bya Mukama bibuzaabuza nti essaala zo ziyinza n'obutatuukirira mu mulembe gwo kyekyewuunyisa naye nga tezijja kutuukirira abamu ku ffe tutambulira mu ssaala ez'abajjajjaffe abataatulaba naffe tutambulira mu ssaala leero bayibuli eno gye mulaba yagenda okujja e Uganda mu 1868 tukimanyi bulungi Kabaka Mwanga n'ayokya abajulizi history tugimanyi awo yali entandikwa y'enjiri okutandika okutambula ebirala ne bijja kaakano mu 1844 ebyawandiikibwa bino byafuna ekimanyi kanisa yaffe wetandika okufuna omusingi ogwo naye bwetandika okufuna omusingi ogwo tetwaliwo abamu ku ffe tetwaliwo in fact ffena tetwaliwo naye ebizze bikula y'omukisa gwa Katonda abo abaasaba ne bafukamira ku maviivi ne basaba kati bye tulimu y'essaala zaabwe mwe tutambulira amiina toyinza kulekeraawo kusaba toyinza kuggwamu maanyi kubanga ebintu bya Mukama bibuzaabuza abooluganda nga bwe tuwunzika leero waliwo akayimba in fact kali derived directly okuviira ddala mu Isaaya 4 olunyiriri luno lwe tusomye olwa 31 abalindirira Mukama oluyimba lugamba those that wait upon the Lord. In fact mu luzungu kansomera kanziremu kasome mu luzungu waneena simanyi oba waliwo alina akalina mu luzungu awo akasomeremu kantu katono nnyo Isaaya bw'obeera ng'obaddeyo Isaiah chapter 40 verse 31 Isaiah chapter 40 verse 31 nga tumaliriza tulabe Isaiah chapter 40 verse 31 agambye atya Yes, sir. But those that wait for the Lord shall change and renew their strength and power. They shall lift up their wings and mount up as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint or become tired. Amen. Amen. Amina. Abooluganda. Amina. Amina. Waliwo akayimba kagamba those that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me, Lord, to wait. Owooluganda yawandiika okulinda kubanga kintu kikulu nnyo okulindirira. Abasinga ku ffe tufunye obuzibu lwa butakola ki lwa butalindirira. Olw'ebigambo ebyo ebitono saagala nnyo kusukkaawo naye mbalekedde entanda ey'Abaleevi mu Baleevi essuula eya 25. Njagala tuddeyo eka tugisome mpola. In fact Abaleevi 25 ekwatagana n'ekitabo kya Luusi. Bw'ogenda n'osoma mu kitabo kya Luusi ojja kulaba olutalo olwaliwo wakati wa Luusi ne Bowaazi. Nawomi agenze afiiriddwa bba, afiiriddwa abaana, akomyewo. Ani agenda okununula ettaka eryo? Ani agenda okutunula lineage eyo eya Elimikeel?
ani agenda oginunula gwe tuvaawo ne tulaba nti nno ne tuddayo mu byawandiikibwa mu Baleevi 25 tugamba nti nno olunaku olwo bwe lwatuukanga waliwo amateeka agafuga engeri y'okukola ki y'okuzza ebintu mu layini. Mateeka ki g'ogoberera ng'oyagala okuzza ebintu mu layini ebyasoba? Gezaako okudda mu mateeka amatuufu, gezaako okudda ku layini entuufu, olindirire paka Mukama lw'anaakuddiramu essaala. Amiina. Amiina nnyo. Amiina. Just njagala era okuddamu okwebaza